الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbadde nkola consultation okumanya oba ffenna tuli comfortable mu lulimi luno lwenjogera kati essaawa zino. Are we all comfortable? Are we all comfortable? kubanga lwaki mbuuza simanyi structure n'ennecha y'abantu abali invited sigimanyi, ate saagala kujja wano nenjogera abalala ne bagenda nga banneevuma. Najja nayogera ebigambo byaffe nga tubyagala ne tutabitegeera. Njagala tukakasa ekyo, nkole choice of language mwe nayogerera. Kola mix andi obuzibu bwa mikisi emboozi nayo tenyuma. You see, technically tenyuma naye abatesitesi be baliwo benjagala. By show of hands. Oh, okay, we have two options, English and Luganda, because yesterday I did not come, I don't know what, but yes, Friday I was here, people were speaking Luganda. I came early this morning, I have listened, Sheikh has used Luganda, okay? And I'm asking, because if the majority of the people speak Luganda, we could use that one, but if we have some people who have been attending, and then the language has been specifically Luganda, and they are not comfortable with Luganda, I can switch to English. Because when I look at your faces, the majority, you can listen and hear English. We could have some people here who completely don't what? But they want to be present. What is the choice? Luganda. Mikono juu. Okay. English. Mikono juu. Okay. Undecided. Hands up. But those who are not decided. La haulai wa la haulai. Because you are there, you did not show up any hand, you see. Some people are undecided. Some. Okay. That is the problem. I was reading a book in I think I read it either 1978 or 79. And they were showing a picture of a rule from Western Kenya, one you call the Jaluo of Western Kenya, and a Kikuyu from Central Kenya. And they were greeting each other. Below it somebody wrote, if it were not my language, how would you have communicated? We have a challenge of communication in this country because we have deliberately refused to adopt a common language. And it's a very big cost. Nolwekyo musazeewo njogere Luganda nja kutabikamu Lungereza n'ennimi endala zensobola tutambulire okwo. Amanya gange nze Imam Kasozi, era abalina akapapula nga kaliko nti Idrisi mulisangulemu si linnya lyange, kubanga saagala omuntu agende nti Idrisi Kasozi. Si nze Idrisi ani, nze Imam ani Kasozi. Eyo collection yewedde kuba nalabye
saturated buli wamu. Kati omuntu ayinza okujja akapapula ako eyo mu maaso nti waliko Idris. Sibangako Idris era siri Idris. Amanya gange nzaani? Imaamu ani? Imaamu Kasozi ge mannya gange. Ekibuuzo ekiddako bangi abandabye omulundi ogusooka muli mu kubuuza kati nti Imaamu linnya lyo oba mulimu? Nakyo njagala ntiokiriya Imaamu linnya lyange. Okitegedde? Saagala ofunemu ekibuzaabuza mu bwongo obwo bwonna nti Imaamu mulimu. Ekibuuzo ekyokusatu, bwe obwa Imaamu obukola? Ansa ye, obwa Imaamu nabwo mukola ki? Mbukola. Kati bw'obeeranga onoyagala okumpita omulimu gw'obwa Imaamu, oŋŋamba nti gwe Imaamu ani? Ojja kubanga awo ntegedde bulungi. Otherwise abantu bangi babeera nga nkyalina muto nga sinnabeera na Imaamu nga abantu bambuuza oli Imaamu waawa, nga mbaga nti Imaamu linnya lyange. Unfortunately yali ntuuma, saakula naye kumubuuza lwaki yakola ki, yali ntuuma. Ekyokubiri, naye teyawangaala n'alabanga ate obwa Imaamu gufuuse mulimu gwange. Tutegereganye eyo clearance. Njagala okwebaza abateeseteese omusomo guno n'okwebaza mmwe abazze mugubeemu. Okusinziira ku musomo oguwedde, bwenkakasa nti nguwuliddeko eddakiika nga 45 oba n'okusingawo. Mulimu ebintu bingi byenjize byendowooza nti mmwe ababaddewo ng'agwanjula ate muyize bingi okusinga ku byange. N'ekyo kisinziira ku bwongo n'omwoyo gw'otaddeyo ng'ayogera ebigambo bye. Naye mu bigambo bye mwe njagala okusooka okukola comment number 1 ndyoke njogere ku byange bye, kubanga kijja kunnyamba okuba nga gunsindika mu guli. Ayogedde ekigambo nakiwulira weeks nga 3 emabega. Wano wali wasomera ku Islamic University Kampala campus wangi? Oba oliawo nawe wakiwulira. Otera okubeera mu ddalasa za Seeka Walusimbi. Ekigambo Seeka kyasembezaayo Walusimbi yakisomesaako, ng'asomesa ku biki? Ku hadisi Seeka gyasembezaayo. Ebadde egamba ki? Ani agijjukira? Kuba yogedde bingi naye hadisi mukwogera n'ajatulanga hadisi yesembyeyo agambye eki? Abamanyi bebasika baki? Baba nabbi. Babasikira ki? Abamanyi basikira ki? Basika ki? Efaanana etya gye basikira wangi? Irimu bwosikira, bwebasikira irimu efaanana etya? Eyokusomesa abantu. Kubanga abantu bonna betumanyi nti bamanyi ddala ddala tuyinza okubatwala mulundi gumu tugaa nti basikira bannabbi wangi. Bw'abadde agituukayo ko bwaze nga amenyera neirimu n'atuuka watwawulidde ku Imaamu Shafi ng'ayogera ku irimu ez'enjawulo. Irimu gyasembezayo ku Shafi Shafi yagamba atya ku irimu? Irimu egasa, irimu ey'omumitima. Waliwo ekirala kyenjagala okuwulira, irimu y'empisa.
irimu yaki yempisa. ddala ddala nga twayazizza abamanyi baffe betwagala nennyo netubatunga kweyo Shaafi nga bwe yajogera tubatunge ku nabbi basobola okumusikira wanje. Let us, you see, papasi yange bannange sinze mbasinga okumanya nekiro kyengenda okwogerako nkakasa mumwe bangi bansinga. Enjawulo yeri nti nze gwe balonze embeeri kyekyokka. Ekyokubiri kyenjagala okukkiriza bwe mubanga mumwe temulimu ansinga then nfulume ngende siteekwa kusomesa wano kuba nja kuvaawo ngaate sifunyeemu. A normal class, at least one student should be better than the teacher. At least one student. The difference is the teacher came earlier. Techoka. Naye ebyo bwetu njagala ebyo mutwale mu seeka byava okusomesa byempulidde. Nolwekyo nabannabbi tetubasikirako busikizi irimu yakusoma muki mu bitabo oba okugiwulira, naye kugibasikirako netugiteeka muki nga bwe bakola ki bwe bagikozesa. Kuba bwosikira ekibanja kya kitaawo nga yali mulimi n'okireka nekizika n'ennimiro ze zonna neze oba wamusikira. Let us be fair, oba wamusikira. Bwosikira sente za kitaawo nga zaaliwo nga zibayamba nga nyingi zonna wage okuyita omwaka gumu nga tezikyaliwo, oba wazisikire sente gwe. You only destroyed the wealth, you did not inherit. Nolwekyo enjagala ekigambo kyasembezeeyo mukitwale nga kikulu nnyo. Kubasigenda kuddamu bya Dr. Walusimbi nawulira ku kyo kwabyo yabiteekako yakyogerako nnyo nentandika okulaba okukuba ebifaananyi ku ebyo byendaba ne mu mbeera mwetuwangaalira nga komite y'abasiraamu. Ekibuuzo ekirala, basiraamu tewali basiraamu bano nga temuddamu basiraamu ani amanyi weetuli? Njagala wandiika omukono ombuulire omanyi ani amanyi weetuli. If I asked you where are we, ani amanyi weetuli? Wanji tuli mu muzikiti. Your answer kituufu, tuli muzikiti. Tunoonya irimu, tunoonya irimu, nakyo nakyo kituufu. Community y'abasiraamu ani amanyi weeri? Wanji tuli ku mubs, nakyo kituufu kuba wano bayitawo mubs. Omulala tuli mu kusoma, kituufu tuli mu kusoma era wano tusoma. Ekyo kimu. Ekibuuzo kyoku temumbuuza oba ansa ezo zonna nziwadde nti ntuufu, ekitegeeza ntuufu. Bwe onampa etali ntuufu sijja jjikkiza. Tulagawa abasiraamu ng'abasiraamu tulagawa? Yes, you are laughing, you are very happy about what I have asked. Where are we going? Because we are in Nakawa. Where are we going? Okujjawo nga tukyusiza nga tuva wetuli katuva wano Nakawa wane moves wovango odda emabega oba oddawa kuba bagambye tuli Nakawa tuli oba oddawa. Waalaikum salaam. Nolwekyo gye tulaga wetteera irimu mu nkola tulagawa? Where are we going? Teri amanyi. Nolwekyo very interesting.
tukolerera kusinkana Allah kyetukolerera waliwo ayinadde option ndala tunoonya jana eriruddewo kubanga bwoba onoonya ekintu oyinza oteba obanga onoonya ekiri obanga obuusabuusa wanakitadde basiba ki bwekiri tonoonyangako sente zo nga mu nsawo mweziri naye nga toziraba waliwo yali anoonyezaako ekintu kye nga gwekirina naye nga tokiraba actually sometimes okikutte mu ngalo nokiza mweno nononya noza mweno nononya nokwata neno bangi mumwe kyali kibatuuseeko correct or not correct ezo ze common issues yes last time tulute ko etwala mujana katwale ebyo kale how do we get there tugendayo tutya wanje tumala kufa kitegeeza buli muntu yenna afa ajja kgenda mu jjana ono agambye nti tujja kutuukayo ye kati ngaayogera ku jjana ngaerimu gyetufunye tugitadde mu nkola mu ngeri entuufu olwo tujja kutuukayo nga tunoonyeza okumanya okutugasa waliwo okumanya okutagasa wangi kale mwebale nnyo okwetabamu nekyo ekibuuzo si kyeŋŋenda okwogerako naye mbadde nkireeta lwa myaka gyammwe lwa myaka ki gyammwe mbadde ntulatula mu audiensi noonyeemu ansinga obukulu nendaba mu kasimu wano ayinza oba yansinga oba tuvuganya kasimu ono kasimu okuva emasingi alaikum salamu fulabakatu okay mulimu abalina emyaka enkaaga muwanike emikono nkaaga abawezeza enkaaga 58 abali wansi w'emyaka 40 n'okudda wansi muwanike emikono kati bwotunuulira abantu abali wano mmwe be bambise okwogereramu baŋŋambye nzire njogere ku kigambo ekigamba okusoomoozebwa okusanga abavubuka mu nsangi zino challenges facing the Muslim youths in the contemporary society. Tukitegedde eri gyenkolera bwemba mbuulirira abaana bembuulirira gyenkolera olw'emyaka egifaanana n'egyammwe ntera okubagamba nti abaana mulabye nnyo abavubuka muli ku breakfast ya time yammwe, you are at the breakfast of your life, okay? naye muli bize muwagira ne mumala ebiseera byammwe n'abantu abali mu midnight of their life. Okitegedde ng'ate temubajjaako ebyo ebyabatuusa mu midnight, mubajjako ebitagenda kusobozesa mmwe kutuuka ne ku midday of your life. Olulimi lwenjogereramu tulutegedde. Are we understanding the language I am using? Why I am speaking in parables. Bw'oba totegedde njagala ombuuze nti otegeeza kyokugamba nti tuli ku time ya breakfast of our life. Wangi mu bulamu bwe kubanga waliwo abali ku breakfast morning time, abalala muli mu morning ye breakfast time.
okujjako mulamanzaane lwe tukyusaamu ne tubreakinga fast saawa ki ekawungezi siba kyokiri naye obulamu obuli natural obwa bulijjo morning yesooka break time midday afternoon evening night midnight ne late night oluusi tuwagira ebintu nga biri eyo mu late night naye tukyali ku morning time yaffe tugenda okuvaayo nga byetuteekwa okusangawo mu makubo tetukola ki nali wano ku lwokutaano essaawa 11:30 ani ajjukira omusomo ogwaliwo ku ssaawa 11:30 ku lwokutaano gweyanukudde bingi oyo kati oyo ye muyizi gwenza okusomesa wano yansinga kuba buli lwembuuza yawanika yes ebyenfuna wangi engeri yokunoonya riziki obukulu bwokunoonya sente kyekyali luyali oba kyali obukulu bwokukola kwali kukola kwali kunoonya sente seeka kiyingi no si kiyingi bosa yasomesa ki obukulu bwokunoonya sente si kukola osobola okunoonya sente nga tokola wangi esente bazisanga mu makubo. Can you meet man on the road? Ennaku ezimu yes jo nawulidde ku leediyo okosa jondoza yes kwolwo lwenyini ku lwokutaano lwe nawulira ng'omukazi yali alongoosa ekimu ku bizimbe ebikaddekadde bye bazimba e Nigeria n'asangayo miliyoni za dola meka abawuli kyolaba ebiri mu nsi tembigoberera muli mu morning y'obulamu bwammwe. Allah n'asangayo mu nyumba nga asiimuula emiliyoni za dola 40 mwezi era we yaziraba n'afuna shock yaddukira ku poliisi okuziroopa. Kino kyendebye sikirabanga bagenda okubikula mu bigoye ne basangamu emiliyoni 40 tulaba nti oyo yali atomedde sente era abakubanga ali mu kujjukujju nga mmwe bendaba wano yali akavuddeko wanje mummwe abali wano asobola okuzisanga n'agenda ku poliisi awaniko omukono mummwe taliiwo era kaati mwenna mulimu kugaa nti omukazi oyo yali mujega siwetugamba kwe yali mujega yali badde asaza amagezi naye nazisesetula nabaako awalala waziteeka natandika okuzitolako mpolampola nga bwe mulaba bazikola nabaana bo batyo batukola bazireeta nga zakugula ddagala nezituwa ku desiki ya ofiisi ateeka okugula eddagala nazisesetula mpola nabaako wazitadde azijjako mpolampola nebagaa nti waliwo puloti bagitunda miliyoni 8 nga mu butuufu puloti eyo ya miliyoni 3 nagigula 8 kuba tiyalutawaniramu n'akatono ate tayagala bamulabe nga azirina naye ayagala kusigaza kapropateke eyo mu maaso yamanyi kyali kakozesa. Nolwekyo tuli bavubuka okusinziira ku mateeka agafuga ensi eno omuvubuka yoyo omuntu alina emyaka 3 okuddawa wansi amateeka gawano wegagamba emyaka 3 naddala batakutunulirana nnyo 3 ku 18 kati okuva ku 17 okudda eri wansi bonna baana okiwulidde era kyebava bagamba bwe bakusanga ngaolina emyaka 17 ngaolina omukazi bakuvunaana naye ne bamuvunaana okujjako n'omukazi ne bwaba alina 25 bakuvunaana naye ne bamuvunaana ye bamuvunaana okukozesa gwe ngaoli mwana wa 17 wategeera dda naye ne bakuvunaana naye bwobanga gwe wamukwana omuwase
kino kyeŋŋamba sikugamba nti bakusanze naye muloogi nedda nga wamuwasa mu mateeka kati nga agafugafu obuki obusiraamu ne bakusanga mu mateeka ga wano bakukwata. bazadde babo banaabeetabamu mukyo nabo babavunaana ge mateeka ga wano. naye amateeka ga wano singa gakusanze ngaolina emyaka 20 ngaolina omuwala wa myaka 19 nga temuli ngaabe maama we n'ekitaawe tebamukuwa ate tegakuvunaana tolina musango. contradiction y'obulamu mugiraba. naye mwetuwangaalira ate twagala okugenda mujjana ngaabantu bwe batugambye naye ebyo biyita era nomala obiteekamu amaanyi gofuuka omubi era gwe bavunaana. nabwekityo abavubuka kitegeeza abantu abakyali okutegeera okwangu ab'emyaka emito nga bakyalina amaanyi. twalina wano omukadde waffe Sheikh Kasim Musoke Mungu amusaasire yafa nga amaze n'okuziba amaaso naye yayogeranga ebiganaga nti obuvubuka buno mumulaba ddalu. yagamba nti obuvubuka ki ne sente nyingi ddalu, okubeera mu kifo ekyamaanyi ddalu. era mulabye abantu abali mu miteeko egyo gyemmenye nga bakola ebintu nga bininga bya kiralu naye ngaekibakozesa buvubuka bugagga kuba mu kifo. kati atudde wano nga ku saidi ye wano oba mu nsawo ye mulimu akantu kaba katinitini bwe kati nga kawanda omuliro, tatudde comfortably. buli lwajja bwati bwakyuka ageza naddala nga tayagala mukoleki, naye bwatuuka ate wali wayagala bamumanye nti akalina ogenda okulaba nga akasowoddeyo bategere nti wamaanyi. nalyo eryo nalyo ddalu eriba limutawanya. nolwekyo obuvubuka challenge kyekiki? challenge yensonga eyo ekusoomooza. kakati abavubuka tulina ensonga nyingi ezitusoomooza era abantu bangi batera okunvunaana oba ndi muvubuka ne bagamba nti nze obuvubuka obwange si bwa myaka, obuvubuka bwange bwa muntu ali usefulu, omuntu alina omugaso asobola okuwa service. oba alina emyaka 9 mutwalanga muvubuka nasinga gwe owa 25 atali useful, kubanga waliwo awo emirimu gy'obusaamu egyokukola gyetaaga omuntu w'amaanyi. ogalina olina emyaka 21 toli mulwadde, bakugambye okugikola oganye. muzeeyi w'emyaka 7 azze okugikola mumwani muvubuka, kunze oli omuzeeyi gwe ntwala nti naye olwaliro si kyetwagala okutunulamu. twagala okutunula ku bavubuka ab'emyaka egy'emito egigamba ebisoomooza byetuli nabyo. singa mwegendereza ababadde wano ennaku zonna ne muwulira irimu ez'enjawulo baseeka ze basomeseza ababadde wano, mujja kuzuula nti challenge number 1, kisoomoozo number 1 erifa abavubuka is faith. faith giyite imaani. imaani kyentandikiddeko kubanga obulamu bw'omuntu kwe bwalibadde buzimbirwa. imaani eyo oba faith enzikirizayo gy'olina mu mutima nga yaddala yekuyamba okukushepinga butya bwogenda okukola ensonga zonna zokola. nomanya kino tebakikola. oli muvubuka muto, amaanyi olina mangi, tolina mukazi, noga nti anti sirina mukazi mu butongole, n'olwekyo ebigambo by'okugamba nti nja kwetaba mu kwegatta sijja. faith yekutuma, bwetabaawo towuliramu. bwoba osoma mu yunivasite nga wano woosoma bwemusoma abamumwe era ne bakuzuula nti oli muvubuka yunivasite
toyina mukazi toyina girlfriend teweetaba mu ebyo bakuyita mujega. we nasomera mu university gye nasomeramu nga bangi mumwe tebannabazaala babayita nti you are vegetarians, mulya muddo gwokka temuli bali banyama. era nga kivumo nga muyinza okubeera mu lecture room mwebali abantu bonna nokola ekintu olinakutuna bwati vegetarian nga kiswaza ngaomuntu alabira ddala akoze eki aswadde. naye bwoba oli mu busiraamu ne bakuyita nti oli vegetarian nga ddala ddala oli vegetarian, abaganda bagamba nti weesuneko, kuba abantu baba bakubaddeko obujulizi nti gwe Katonda kyeyaziyiza okiyimiriddeko kuba yakiziyiza. wama ataakum rasulu fahuzuhu wama nahakum anhu fantahu. okay, bakibaziyiza mukireke, nokikola ki nokireka. nolwekyo olwokuba nti obukkiriza bwaffe butusoomooza tukola ebintu bingi, ebimu nga tubikola nga tulowooza nti tubikolera na mu ddiini naye nga bimenya ddiini yaffe fe abavubuka. kituufu oba si kituufu? wangi mwali kiyinza obutabeera eyo ndaba yange, kati mwe mulaba mutya banno bangi mikwano gyo bangi boolabye olw'obutaba na bukkiriza bakola ebintu bingi. kubanga omuntu atalina bukkiriza taba na ssuubi, kyebava bakuwa omulimu olwaleero noyagala ogaggawala enkya nobba. kuba omuntu omukkiriza tali suppose kukola ki kubba. kuba buli lwobba oba olimbye oba olimbisizaani gwe bava okubagamba nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama wayeyawo obujulizi nagamba nti omukkiriza asobola okukola, omusiraamu asobola okukola ebintu ebirala byonna okujja kutalimba. nagenda nga amenya bwobba oba olimbye, bwolimba oba olimbye, bwoyenda oba olimbye, bwotasaala oba olimbye, kubanga oba owakanya Katonda kyeyakusalirawo kyoba otambuliramu. nolwekyo eyo challenge yesinga obunene, era challenge eyo nene nnyo. nabaddeko mu ddalasa emu seekoomu gwe sibuusabuusa n'asomesa naga nti ngaate balaze nti balina bakkiriza. okay, yakola reference ku bakyala mujja kunsonyiwa mwe be bakolako reference. nagamba nti abakyala abambadde jiribaabu, amanyi jiribaabu tujawula ku hijaabu ne tujawula ku long dress. nagamba nti abakyala abambadde jiribaabu kweganga nga obusiraamu bwe bwalagira omukyala ayambale, abo tubatwala nti bakkiriza, bamaze okukkiriza. kubanga tekituukikako omuntu nasalawo abike oluviiri lwe, abike ebiseera bye byomubulago, abike ebintu okwewunda kwe kwonna kweyetaddeko lillahi subhanahu wataala tumutwala nti muki. naye nti bwe batuuka mu muzikiti ne basimba layini nga babaliraanye bambadde bebikiridde leesu zaabwe zokka, leesu nakiseeta ekiwanvu tayagala asimbe naye ku layini. ddala ddala bweddeyo okubuuza nti oyo akola ekyo bwe baba gye bali abakikola bakkiriza imaani yaabwe gyeri, ansi eyange nga nti teriyo. kuba baali badde bakozesa omukisa ogwo okulaga bali obulungi bwaki nga babasembeza kumpi. ekyo kituzaayo kuseeka kyagambye nti obuzibu bwaffe empisa, discipline, faith. twesosola, we segregate amongst ourselves because of where we come from, the courses we study, the jobs we do, the places we hang out. abakkiriza baali badde batuuka ku ekyo ng'omaze okukkiriza nti munno akkiriza musiraamu munno ajja
ogende nti oyo mu gurupu yaffe tafiitingamu kubanga munyolo nga kasimu n'omusosola kuba muki gwe oli muganda ti oyo nedda oyo mukyoli abo banubi temanya abanubi kwamini batawanya. I hear people say it nga n'abasiraamu tubyogera. Ekyo kitegeeza nti obukkiriza bwaffe tebunakola ki kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an yagamba innama almu'minuna ikhwa, abakkiriza baali badde ba luganda. Ekimu ku bintu seeka byatusomeseza nga agambye nti tutuuse ne ku levu etayagala tetubuuzaganya, tetulabagana, tetuwuliziganya, nga naye tugamba nti tuli baki, nga ffenna abakola ebyo tugamba nti tuli baki, tuli basiraamu abakkiriza. Era ngaoli ayagala kulaga nti obukkiriza bwe bumutuma taliraana oyo munne, nga naye ebirala byonna babikola kyekimu, babifaanaganya. Naye oluusi we badifaalingamu mu kantu oba leadership thinking oba kiki, obulabe bwebuva ekireeta ekyo faith. Ebirala byonna mubyeteeremu. Ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ekifaananyi kinjaga okubawa olw'oluganda olwaliwo n'obukkiriza obwannamaddala, abasiraamu tebeesosola, naye nabo baalimu ebiwali. Temukimanyi golooza bamuhajirina ne banswali be bamu wangi there were groups nga bamanyi nti bano bamuhajirina bano banswali, naye olwokuba bamanya nti baali basiraamu ngaebyo tebikola. Ebika byaliyo, mwalimu abakuraishi n'abatali, era bangi abakuraishi bangi bajemera ne bagana okukkiriza obusiraamu kuba bo baali baki, baali bakuraishi kika kya bbeeyi, naye nga nate n'omuntu ayali aleeta message eyo ate yali mukuraishi nga bo. N'olwekyo abooluganda, faith is a strong problem, is a strong challenge mu community yaffe ne mu bavubuka mwe mwennyini. Oba mbuusabuusa mu ekyo omumu mmwe apulaninge okukola omukolo gwe ayita embaga. Embaga ya musiraamu basi ya musiraamu wangi ojja gigendako osangeko ebintu nga byonna bivuganya obuki busiraamu. Ennaku ezo bampita ku mbaga yali Lugogo awo wane Lugogo, nembuuza mu advance, nabuuza mu advance oliranga nti epaana embaga eri ya musalafu, mbaga ya muki, obusalafu bwe yapimira ku bintu bibiri, ekirevu kye n'empale ye, kwe yapimira obuki, obusalafu bw'abali. Nga akale nzija kujja mba nva mu motoka yange ekyanyaniriza nga kizito, naye nagenda okulaba nga abantu ba ashers nabo batikidde emidoome nga guno, bataddeko ki emidoome, era basiraamu bali awo. Nali sinnasaala asuri nembaganja mwategesebawo okusaya nengenda nsaala, era nendekanga mbagaya naye bwe mala okusaala ngenda. Nambuuza ate lwaki, nemagamba nti embaga gyenzigyeko si yange, tejja mu kyendowooza nti eyali badde embaga yabaki, y'abasiraamu. Kubanga endongo wevugidde bweti nga abantu tebannasetolinga, kati bwe banajja ne babaawo n'omuziki gujja kuyimirirawo, bajja kukuba dansi, okiwulidde, naye nga bali muki, mu ibaada. Olwokuba nti nali mbamanyi, kuba yali azaala omwana namwinako oluganda, nengenda musiibula nensangawo mukuba maama bange naga nti ate nemugamba nti enunga nti maama eno embaga si yange, sijja kugibaako nze, eddiini gyenzikiririzaamu ne levo kwenjitwalira wano sibaawo, era mbasiibudde, naye mbadde nzize mumutima mulungi era ngenze mumutima muki mulungi. Majority tetukikola. Oli bw'aba akunyonyola lwaki noga nti kino tukoze kyaki, nti mwana wattu imaamu, abantu mikwano gyange
bansinziza amaanyi mikwano gyange kati nze nga nequalifyinga nti siri mukwano gwe therefore siri supposed kubeera mu kintu kyenga netambulira very comfortable naye nga omuntu muyinako ki oluganda nolwekyo abooluganda obukkiriza challenge nene mu bintu bingi. Nalabako omukyala yasoma Makerere eyo mu myaka gy'ekyenda ndoza ayingire Makerere mu 88 n'avaayo mu 91 bwekyafinso naye yasoma Makerere n'amala saalaba ku luviiri lwe saalaba ku ki ne ku lunaku lwa graduation yagenda okujja ng'enviiri azikoze eki azitadde ziri bweru kuba lunaku lwe. Nenebuuza nti faith yeerazeewa mu ekyo kyenva nkugamba nti faith the challenge olwokuba nti faith tetugiraba imaani tetugiraba tuyinza okukola wano emirimu ebintu ebikolwa naye nga bwobukkiriza bwenyini tetukola ki tetubulaba kuba bubeera mu mutima gwa muntu kyova olaba efuuka challenge nene oba ekisoomooza kinene. Baganda bange ne banyinaze tutereeze faith yaffe tutya nga tuzzeeyo kuseeka byatugambye okukozesa irimu eyo entuufu eyanyonyolwa abanyonyoka oba abategeera ebyobusiraamu. Ekisoomooza namba 2 poverty obwavu era obwavu obwo bukoze kinene nnyo n'okunafuya ate faith yaffe. Obwavu bututumye okukola ebintu nga bivuganya eddiini yaffe nga tuli mu kiganza ate naakola ntya ne bw'obanga tonatuuka mu ssali eryita lya dharuura n'okola ekintu naye nga weerimbise mu ki lwa bwavu. Bututumye ne tukozesebwa mu bintu ebivuganya. Nina omukyalo omusiraamu gwe mmanyi n'obusiraamu bwabwagala ku kyandaga n'ekyawangaliramu naye omulimu gwe mugumanyi ayina ebbaala ayina ki joint baziyita joint ayina ka joint kabbaala banywerawo mwenge kirabo ayina ekirabo nejabukweri era alabira ddala nga muki nebwe omugamba kanti ima obwavu nkole ki tolabanga okwokusomooza kunene kakati naawe ebintu ebirala bingi obwavu bwe tutabukolere kusala amagezi tubuvaamu tutya nga gurupu nga community tujja kusigala nga tusoomoozebwa ne mu ibaada zaffe. Naye ekimu ku kituleetera obwavu Seeka Bose yakyogerako wano tunyooma ebyokukola tunyooma byetukola ki byetukola byetuteekwa okukola nga tubigayiza. Era Seeka wano bwe yali yakuba ekifaananyi ekigamba nti ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omuganda tasindika kiki bwatyo si bwe yagamba nazze kuno kuba yeye yakozesa ekigambo nti nazze kuno ngaomuganda takola ki naye abakisindika ne sente ne bazifuna ne baba happy. Era naawe ekifaananyi naga nti omusajja yasindisa ekigaali kyo bayitisa emigugu najja mu muzikiti muno bwe bayisa akabokisi n'asuulamu ebiki kuba ye abadde abikola ki abirina abijje mu ki kakati gwe akabokisi kakuyaki kati opportunity eyo gwe nekuyitako kubanga oli mwavu ate si musango gwo kuba naawe tolina. Naye ekimu kituleetera ekyo kugaya. Njakubawa ekifaananyi nze nyina abaana bakulu benkana nammwe bandowooza emyaka 28 26 waliwo kati alina 19 kati nsuubirayo n'abalala abato
abato babebi nga bwebagamba nsuubira inshallah. Nyina omulimu gwange gwenkola, nze ndi musajja mulimi naye byennima nze ndyetundira. oba oli abamu mwe muyinza oba mwali munsanzeeko nga birwa nemwewuunya n'okwewuunya, kuba ntera okubasanga awo besomesa ku yunivasite bwe bansanga ntunda ebintu byange ku katale nga beewuunya kaga nti imaamu naawe nebaga nti mbadde nnoonyaki sente kati nfunye eki sente. Ekyokubiri, ekintu kyennima okukula kyetaaga emyezi 18 nagigumiikiriza nekikula. Kati lwaki sigumiikiriza dakiika 2 nenkitunda nekigwawo neŋŋenda dakiika 2 kuba bwendeeta emmotoka y'ebintu byange nebiteekaawo dakiika 2 biba biweddewo nga baholuseeru nga nze neetambulira. Naye nyinayo abaana bentuma bagende bakikole ne bagaana, naye ngaesente ezibasomeseza ne bafuna ne diguri mu yunivasite mwezivudde. Ekyokubiri, nze mbasingako okusoma kuba nze nyina diguri zange 2 bo tebalina, balina emu. Ekyokusatu, nze nyina n'omulimu gwenkola bo tebannafuna, naye bakirabira ddala nga kyaki nammwe majority bwekityo bwekiri. Era kyemujja okulaba bwe munamala okusoma mujja kutambula ku nguudo z'e Kampala emyaka nga3 ng'okyanoonya omulimu. Era abaana bange bagamba nti mbanoonyeza emirimu, ne bagamba nti nedda nze teri yannoonyeza, kuba nange bansindika ku ssomero neŋŋenda nsoma. Era owulira nti imaamu omanyi abantu bangi, kituufu mbamanyi, saagala kulimba mbamanyi. Naye obunafu bwenazuula bwowuddira omwana nomutwala nti mumuwa omulimu abo bamala ogumuwa tajjukira nti omulimu gutawaanya, ng'atandika okukola ekyennyume kyago ng'enkeera bamugoba obanga akuswaza. Kati ye bwagenda n'agulaba oli n'amugamba nti alete recommendation, yo recommendation njimuwa n'okugaa nti nteekemu amaanyi nze ŋŋende nnoonyeza omwana wange gwenzadde omulimu, sikirina ekyo, sikirina. Mugamba bugambi genda onoonye emirimu, bwe banaakubuuza refree nja kuyimirirawo ku lulwo. Naye ogaa nti nkunoonyeze, naye nga nti oba oli abasooke bawangaaleko emyaka 2 oba 3 nga tebafunye ku gwokuna ŋŋende mbanoonyeze, olwo oluusi bajja kutegeera amakulu g'omulimu, bwe banaagugendako bagukole basobole okuva muki. Kubanga oyinza okumbuuza nti nagenda ntya mu bulimi, bampa okusomesa essomo ku yunivasite, ng'essomo eryo liyamba abantu okuva mu mbeera embi. Bakiwulidde? Baliyita approaches to community based interventions. Mu intervention emu gye nasanga ng'epapasi yayo kujja abantu muki neŋŋa nti isiteekwa kusigala mu bwavu nga mmanyi nkigamba abalala nze kinemu okukola, neŋŋenda eyo ekyaggwe nentandika okukola ki. I'm telling you my life is different. Era buli wiiki nteekwa okugendako mu nnimiro siraba bulabi nemparticipatinga nange neneetabamu, yengeri yokka. Nolwekyo obwavu kyekimu kusoma, kubanga tuli bubi, we are so bad off. Singa abatuyise mu ddalasa eno bagambye tujje wano twegulire emmere yadde ya mirage, tetwalize. Nekireeta ekyo buki, n'abantu abalina esente balinnya ennyonyi nga bateddemu tiketi yaabwe, hoteri bagenda ogyesasulira ne bagenda mu workshop kuwulira bigambo nga bwemuwulira nnaku 2 ne badda. Nolwekyo tulwanyise eki, kuba kyakusomooza kinene nnyo. Oyinza okubba lwa bwavu, bayinza okutuma okukola ekintu, tujja kusanga owetise otunda omwenge lwa bwavu kubanga akuwadde omulimu awakutadde. Nolwekyo eyo challenge nene eri abavubuka abasiraamu. Ensonga eyokusatu, obutamanya, ignorance. Abavubuka bangi tuli babuyabuya mu kumanya, ate twetaddeko amaanyi mangi okwekuuma
bumera muki mu butamanya. Olwaleero lwakumeka wangi lwaki lwa Sande. Mulowooza lwaki wano tewali lwaki tebajjuddeewo wano n'amaanyi abantu ge bataddemu okulanga omusomo guno? Abantu bakola ki? N'abalala bayizi webali wano mwebali bogenda ate baki basiraamu. Lwaki? Nga babagambye mujje tubayigirize eddiini yammwe. Nze ab'eddiini bamaze abadde basomesa erimu eddiini bakoze ki ebyange oba njagala obitunudde simanyi oba ddiini oba si ddiini ne babireetedde mu musomo gw'eddiini. Okitegedde kuba yes obuzibu tulina obuzibu bunene bwe bajja okutusomesa irimu ez'enjawulo. Omunaga nti badde basomesa kyawo tebadde basomesa engeri gye babajjamu. Eyo si ddiini. Okiwulidde? Omuntu n'alowooza nti bw'osoma eddiini kubanga seeka yatugamba seeka bosa nti bw'ogenda n'okola omulimu n'ofunamu empeera bw'ogwinako n'obukugu n'ofunamu essente empeera ofunamu n'empeera kuba bw'okola ibaada. Si bwati bwe yagamba? N'olwekyo kati eyo ibaada bagikolera bweru wa ddiini. Osobola okukola ibaada ebweru w'eddiini wangi. N'olwekyo tulwanyise twejje mu butamanya. Twejje mu butamanya. Njabawo ekifaananyi. Nasoma e Makerere mu 1982 lwe nayingira mu yunivasite y'e Makerere. Bwe nayingira mu yunivasite ne bampa esente ezigula ebitabo. Zabangerayo bwengenda mu bookshop ojjayo ebitabo empapula n'ebirala. Nezija ebitabo bingi ebya koosi gye nali nsoma. Era nga nsula mu ruumu twasulanga mu bantu babiri mu ruumu yaffe ngazi nga nyinawo ne bookshelf yange nga buli lwentula bwe nti ndaba yonna ejjudde ebitabo. Mu 83 baleeta Qur'an enzivuunule eya Yusufu Ali bazituwa batugabira ffenna abaana bali mu yunivasite nga nkwata Qur'an ezo nzitwala nziteeka nazo mu sherefu yange. Zaali volumes 2 mu kiseera ekyo. Yusufu Ali yabanga mu volumes meka 2, volume 1 ne volume 2. Naye lumu bwe najja nga nebase ku buliri nentunula nenga nti ebintu ebiri ebitabo knowledge ali mu bitabo bino byonna nsobola okumusoma ne mutegeera bulungi okujjako kino. Neneewa obuvunanyizibwa nali manyimu essuula ntonotono mu Qur'an ze nalina kwata eyo gye nasomera eyo wansi mu primary school. Era nga kwenyimirira bwe mbajagala okusaala ze mmanyi. Kati oyinza okumbuuza nti zaali mu juzu ki? Of course ezo zibeera mu amma. Okitegedde? In most cases ziba kwali Fatiha okutuuka nga ku Surat al-Asr abasinga obungi. Naye nali ku Asri nali nasukkawo nga ndi ku Surat al-Balad we nali natuuka. Ze nali nakwata mu kiseera ekyo ze nali manyi okuva ku Al-Fatiha mpaka ku ki Surat al-Balad gye muyita la okusimu. Okay? Kwe nali nakoma era nga nzimanyi mu mutwe. Neŋŋanda ye biri tebajja kubimbuuzaako nnyo n'ebiri muno bajja kukola ki? Kati nensalo nensoma Qur'an ya Yusufu Ali okuva ku page esooka mpaka ku page esembayo mu translation yaayo yonna ne footnotes zonna ezaalimu. Nalina obudde bwange. Sirina bizibu, sirina mwana, sirina mukazi, sirina naye fees bazinsasulira. Owulidde emmere ya bwereere, ebitabo byempandiikamu n'ebyensoma nabyo essente zabyo gye ziri, nga n'omwezi bweguggwako ngenda eri ewa baasa wa domestic baasa mu holo nampa buumu wange. Tiwebale kujja ku yunivasite kwata essente ezo zino
musomedde ku mirembe mizibu mwe abasoma lutwe mizibu kuba gwe sente bwotajja nazo batolina neffe oba ozze nazo batolina wabangayo nesuubi eriga nti omwezi bwegugwako ojja kuyitako waki ewawadeni bakuweyo esente zo bu nentandika nensoma biri waita ekiseera omugenzi Shekasi Mulumba Mungu amusaasire nga ajja ku muzikiti Makerere ngaaga nti mujje mbayigirizeeyo ennyukuta z'Oluwarabu. Yatusomesa wiiki emu nkyakijjukira n'atulaga era we nayawulira ennyukuta nali nzimanyi naye nga sizaawula. Bagiwandiika batya ngaetandika ekigambo, bagiwandiika batya ngaeri mu makati g'ekigambo, bagiwandiika batya ngaeri ku nkomerero yaki y'ekigambo. Nyukuta ki ezigatta ku zinnaazo n'ezitagatta, kuba buli lwogatta ng'efuuka eri endala. Okitegedde we nabiyigira kati nintandika obuwalimu bwe mumpa olwaleero bwebutyo bwe buwalimu bwange bwa ku kifugi nga ki neŋŋa nti kanejjeko okubeera ignorant mu ddiini yange. Of course n'okwejjako ignorance mu bintu ebirala. Kati obuzibu bwetulina olwaleero abavubuka bangi n'abasomye, actually abasomye mwe musinga obubi. You suffer from secondary ignorance. Abatasomye they are in the primary ignorance. Bali mu butamanya obusookerwako. Olwokuba nti bali mu butamanya obusookerwako abantu bamanya nti tebasoma era tebabatawaanya kubabuuza, naye kweraba bwe bakubuuza kuba balowooza nti wasoma naye nga tomanyi ate neweyongera okubuliza ddala abantu pakyobagamba babalowooza nti akimanyi oba yakola ki. Nolwekyo abooluganda ignorance oba obutamanya kimu ku ebyo ebizibu ebinene byetulina. Obudde butukendeddeko ate njagala kumaliramu tumuvinge nekiddako ebirala ngenda kubyanguya ku speedi. Ekyo challenge eyokuna yakuna intolerance. We are very intolerant. Tetulina bugumiki kwegamba okugumikiza omuntu yenna mu kintu kyonna ekikyo kyekyo kyoyagala kibeere. And it has cost us a lot. Tufiiriddwa nnyo in terms of resources, in terms of manpower, in terms of everything lwakubeera intolerant. Butawuliriza munno agamba ki n'olyoka ogamba nti yoke nkiwulidde naye sikola ki. Okuwuliriza omuntu n'omugumiikiza n'amalayo kyagamba tekitegeeza nti ogenda kukikkiriza okigoberere. Omuwadde buyo opportunity otegeere oba oliawo oyambibwe gwe omunnyonnyole bulungi okusinga bw'abadde ategeera. Naye tugamba tutya oyo ayogera kyo oyo mubutale agenda kuŋŋamba kyo mubutale oyo asalako ekirevu aŋŋamba ekyoyo ngaekirevu yakisalako. Oyo akulula engoye ng'omukazi aŋŋamba ki. Era twaliwo n'ekiseera nga bw'osanga omusajja asaze ekirevu kye n'olugoye lwe nga luwanvu lukoma eri ng'omuyita erinnya ly'abakyala. Ekyo nakyo nakirabako. Simanyi oba kikyaliwo naye nakirabako. All that is intolerance. Ekivaamu mu intolerance n'ebyo ebintu ebikkirizibwa mu ddiini yaffe ne tubitamya abantu abalala abaali badde bakola ki. Eyo challenge. Therefore, let us tukyuseemu nene nnyo intolerance. Era disunity y'abasiraamu, disunity eri mu muslim community ya intolerance. Entalo eziri mu musiraamu mu nsi yonna, muve mu Uganda kuba abasinga muzeera wano mu Uganda, mu nsi yonna zemuwulira zemulaba ku TV is intolerance. Obutawuliriza bannaffe bagamba ki ne twawula nti akyebagamba si kyekyaffe. Yetandika okukomitinga ebintu ebikontradictinga eddiini yaffe. Abasinga okukola ebyo majority bavubuka. Ensonga eyokutaano, education system.
education system. Omuntu njagala omuntu asoma ku Islamic singa subject nga tewasomera mu Quran school wanika omukono. Omuntu akola Islamics nga subject naye nga tewasomera mu Quran schools wanika omuntu wanike emikono. Kyentegeeza oyinza okugenda nosomera primary school Nakasero primary school, okay? Bwogimala nofuna obubonero bwo buna nogenda ekibuli secondary ki era nosanga nga emusabye sebasomesa kiki Islam gyempisa Islamics sibayo kiri era nomusoma nomugusa kwesifo nomufunamu ne D1 nomutwala nekwekesi nofunamu A nogenda ne mu university nomusoma nofunayo ne mumutazi tujita first class, okay? Newe baleeta omusaafu mugumanyi bwe bakuwa omusaafu nga tosobola kugusoma kituufu oba si kituufu naye nga mukotinga kulane oliwo akabi nnyo. God said chapter 18 verse 76 noteekawo nga kyogera kyekyo naye bwe baleeta omusaafu ngoga nti ate bino sibimanyi. Challenge education system mwosomera yakusomesa olusiraamu lwo naye nga tolusomedde mu lulimi lwalwo olukuyamba. Basiraamu bangi kyonkusa obulungi kati ebintu bigenze bikyuka naye bangi babaali bakola Islamu ne bamutuusa ne mu university nga tebasobola kusoma musaafu. Omusaafu ye Kulaani etaliimu kigambo kya lulimi lulala lwonna kujawo ngaeri mu Lwarabu kuba zino endala zibeera translation makulu ga Kulaani zino zetuyina mwetutambuliza lwa education system. Education system eyo erina challenge endala nti ekusomesa ebintu ebikujja ku kalica y'eddiini yo era abantu bangi tebamanyi nti Islaamu erina kalica kuba kalica kitegeeza values. Ebintu ebyo byomusoosowaza, okay? Okutambulizaako obulamu bwammwe ze values ye kalica. Kalica y'Obusiraamu tugimanyi: tobba, toyenda, tokumpanya, tolimba, togeya, teweeyisa bwoti, toba w'amalala. Naye education system gyetuyitamu ebyo ebikola contrary. Ngenda bawa ekifaananyi kimu. Abasinga kati temukimanyi kubanga gyemusomera muliira mu cafeteria. Mukimanyi kyetuyita cafeteria? Anje okugenda kadirisa nesowaani yo ne bakusavinga emmere nokola ki? Eyo ye cafeteria. Nenze wenasomera nga bwenva mu kisulo oba mu kiraasi nga ngenda mu dining nsangawo emmeeza nesowaani nga weeziri n'ebisavinga emmere nga tumanyi nti ku tebo tutulako abantu 6 oba 8 ng'olindako banno musavinge oba osalawo n'osavinga essowaani zonna equale oba we bali bataliiwo n'otambula n'okola ki n'oli eyo kwagoga kola ekiriya n'okola ki naye baatuyigirizanga engeri y'okulyamu nga tugenda batuyigiriza kuliisa ki biki kusiba kyo kiri naye bwe twali tusome n'Obusiraamu baatugamba nti Omusiraamu omukono oguteeka emmere mu kamwa gwaki wangi mu education system ey'Ekingereza omukono oguteeka emmere mu kamwa gwaki wangi left. Lwaki? Ewuuma gye bakwasaki era buli lwakusanga ogikwasiza right ewuuma nga bakwewuunya era ojja kusanga omwana nti they told us that we must put this ngobaga nti Obusiraamu ate Islam also told us. Education system gyetuyitamu era eyo mwe mwesiimye nti musomye ng'abantu tebalina buzibu mu kusaala, tebalina buzibu kwambala nga bali bwe bambadde nga baki. Ne nasome Makerere ng'omuwala
ajja okusaala nga yeyambalidde mini ye n'akakaya ke akeesiba nga ayingira ku mulyango gw'omuzikiti era eswala olugwa bepa n'akajjako era n'akazinga bulungi n'atambula n'akola ki. Education system mwetwangalira ne culture ne environment kwega it is also a challenge eno gyetuli. Ekirala ebirala kambiyite mubuyisi mu biwandiike buwandiisi genda kubinyonyola bwolifuna obudde. New world order, new world order eno gyetulimu kati ya Trump kuba ebintu byetwadde twerabidde yabitandikiddewo. Trump yakubye Syria nakuba Somalia natwala amagye Somalia nakuba ne Afghanistan. bwomubuuza yabakubidde ki talina ansa. Azzeemu omulembe gwabwe ogwatandika mu 1909 new world order fe gyetuyita new world disorder. It is a new world disorder ne bagita new world ki mwetwangalira challenge. Kambasomere muwulire okubalaga new world order kyeri. Mungumirikiza Katonda abasomera muwulire kyempise new world order kiriruddawa. Bameka abaguze amawulire ga Sunday Vision oba abagatunuddeko? Anji temuŋŋamba nti mwenna mubadde muno, abangi muvudde bweru kuba ntuuse ano nga temunatuuka. Bwentuukidde nga abantu badde bakomaawo. Kati olaba kiyise buyisi tetukikiramu interest yonna, naye kambasomere mulabe oba mukiramu interest oba temulina. Kawesi murder suspects named by Vision reporter. Muslim clerics and other suspects arrested in the ongoing soup by security operatives in the hunt of the killers of Assistant Inspector General of Police Andrew Felix Kawesi have been named. The clerics were picked by plainclothes operatives from their workplaces and homes located in the suburbs of Wakiso, Mukono, Mbarara and Busia districts last month. Among those arrested are Sowedi Munino, a resident of Nansana in Wakiso, Sulait Abdul Majid Lukwago from Mbarara district, Sheikh Rashid Mbazira of Mukono, and Azrat Kasumbo, commonly known as Mama Amina, and another only identified as Osama, the director of Tawhid in Busia district. Others are Abduwari Dijerere, Uthmani Maleta, the director of Dawa Salafu group in Busia, Umar Karenge, his wife and in-laws names was held, Abdallah Wale, Ali Birege, Abasi Sukulu, Ismail Sukulu, and Sulaiti, one Sulaiti, and Yusufu Kenya. Story of what you interest gwe ng'oli musiraamu bw'otaba ignorant nkuyita ki? Ekitagedde story mugiwulidde? Bw'ova n'ogula eggulire lino bw'omala okulisoma ne bwe baba bagenda kulikumisa omuliro peegi eyo funa woogitereka okole reflection mu life eyo ye new world order. Nti bwe wabaawo akabenje awantu wonna nga tonna noonyereza nga tonnakola kintu genda okwate abasiraamu bonna b'osobola oba bawalimu basi bawalimu bonna bayite bamaseeka baba bagamba clerics bategeeza bawalimu sibajo kiri kakati ensi yonna etegeere munu challenge nene kubanga new world order yakuddira obusiraamu n'ebumettetosi n'ebisooto n'ekalimbwe n'obusa bw'ente n'ennagisi y'abantu. Ebyo byonna mubiramu interest okubanga bibasemberedde.
kati ekyo kigenderwa eyo challenge nene eri community eyo. Kino kijja nakuyita nga obusozi bwaffe bwonna obutukulembera teri n'omu akikozeeko ki, kuba kati kibadde kituwa opportunity bamufuti ba amiri bani abali ku ddaala ery'eggwanga okubuuza nti let us think and see is it true. Ekyokubiri n'okubuuza hard question gyenjagala okubuuza, abattaka weesa baali bameka? Bano be baneminzeeko is just a handful, many others. Gwe muvubuka gwe, how sure are you that you are not one of those that are going to be arrested as you are getting out of this? Oyina security eyenulu ye challenge. You are insecure all the time. It is a challenge. Omuntu ali insecure tasobola kulowooza, tasobola kukola, tasobola kutegeera, tasobola kweba Katonda tujja ne bwe mwemmere takuta. Kati bwe mwate mukuse mujja kogga, bwe mbate mukuze mujja kwavuwala, ebyo byonna challenge eri community. Unemployment challenge, dictatorship, bavubuka bangi wonna gye bawangali ensi zifugibwa bannakyemalira, weak participation in shaping the future, okwetaba mu kutegeka embeera y'omu maaso, tuli banafu nnyo. Then crisis of leadership. Crisis of leadership. As youth mwina crisis of ki? Leadership. Era nemala kati nembabuuza wano wetuli nga mbabuuza buli omu nemubuuza ani mukulembeza obusiraamu, tugenda kufuna abakulembeze abatali wansi wa 10. Nimbye owoye wange lwaki tomanyi obusiraamu bulisabazi lubeera n'abakulembeze bameka wanje? Awo wenyini wagambira nti simanyi kitegeeza. It is a crisis, it is a challenge. Therefore, abantu abaina leadership crisis, they cannot organize, they can't be organized. They cannot develop, they cannot achieve. Leadership crisis, it is one of the biggest challenges facing this community. Discipline, bachogeddeko dasija kukidda museeka achogeddeko, it is a big crisis also. It is a big challenge. Last but not least, marriages and relationships. Ebintu by'obufumbo n'amaka, big challenge. Ezimu ku mpisa enzibu zetulina tuzifunye kubanga n'awaka teziriiwo. Ng'oyazizza majority abali wano 30% mwakuzibwa single parents. Si lwakuba nti parent oli omulala yafa, si lwakuba nti parent oli oki, ate mwe kino kinjala temukimanyi, naye balibo bakimanyi. Bali abakyala bemulaba eri abakulu abalimu abazadde kwana bakimanyi. It is a big challenge of the Muslim youths. Saagala kusinzaawo, ebisigaddeyo bwe tulifuna omulikoso omulala tulibyogera, naye ebyo byentunuulidde nze ng'ebisoomoozo ebisoomooza abavubuka abasiraamu. Tubitakolinga tutya ku musomo oguddako bwe bali babampise. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
حياتي فرح